mukutandikira ddala endongo eno omukulu yali ayimba nnyimba za gospel yaviiraawo nga yeetuuma Lwaki Bitone weyajjiraawo n'ayimba oluyimba lwe bayita Essaati ng'agamba nti waliwo yali amukopa mu mboozi zazzanyumya agamba nti omuyimbi gwe bayita Chameleon amukopa ne bannange Chameleon alina ggwanga mujje omukulu ono mu nnaku nga bbiri abajjukira emboozi ya Chameleon yaliwo we yakubira ababooda omukulu watandikira n'agamba nti ababooda ggwanga mujje yakubya akayimba ggwanga mujje Chameleon alina concert bagiyita ggwanga mujje ne mu mboozi ze agamba nti okuba akayimba ako waliwo abamutiisatiise bagamba bagenda muteeka ku ntandaalo gw'obanga oli muyimbi tebakulimba gwe buli wooli koppa ow'amaanyi era ojja kusigala mu kifaananyi kye bajja gamba akopye Chameleon kati omukulu Bitone ye mu mboozi ze agamba nti Chameleon yamukopa gwere wona bamuyimbi nawulira waliwo abaali befaananiza Moses Radio omuyimbi bamuyitanga Elio Disc oba ali wakati gwe ne boona abo otya nti okola ngaani olina kuzimba kikyo obanga oli muyimbi oyinza okumalako ebbanga n'ebbanga ng'oli mu kifaananyi kya Chameleon yaleese oluyimba ggwanga mujje Chameleon alina concert ggwanga mujje kati omuntu onaamukakasa otya nti wayiyiza ggwanga mujje Chameleon ali mu concert ye omukulu ono bw'aba anyumya emboozi ze sooka owulire ng'ayogera kayimba kano keyakubye eggwanga mujje mbu baagala mukuba muteeka ku ntandaalo oba anoonya mawulire kakati oluvannyuma lw'okweteekateeka navuddeyo nenyimbira abantu oluyimba ggwanga mujje naye ate oluyimba nalwo lundeetedde ebizibu byereere era nsanze ngenda ku poliisi kweripootinga amasimu agankubirwa bitone tugenda kukuba entandaalo kati munkuba entandaalo yaki ya luyimba oluyimba kale no oluyimba nalukoze ng'asaaga nendi trendinze ku social media aya basi ye bwategeeza oluyimba lutrendinze ye bwasobodde okuba ate ng'agamba mu mboozi y'omukulu ono emyaka egiyise baali bamutimpula bamukuba n'okumusiba nga bamugamba lwaki tova mu ddoboozi lya munene Legend naye yali yeremeramu paka waawano ng'atugamba lwaki yali akubwa industry yaffe sijja kugiwolereza mbo yakabi nnyo naye industry yaffe erimu sikando zotajja kumanya mu kusooka okubwa tulugunyizibwa kwasooka ne kuva ku kikyenkola ddoboozi mwe najjira ku mpali zonna eyo gye bazze batubiisanyamu n'omuntu omu naye yandeeterako sikandos nti abantu abamu bannumba okubanga mu kampu endala nze okutandika okukola kickboxing saakikola mb'oba nkyagala nnyo ninatuuka ne nekyawa ne ŋŋamba naye bano baggaaya abanfataafata nga buli kiseera mbakoze ntya kuba nalopa emisango ku poliisi negiwera nempuluka nga bintami nengamba kati njagala mbe ŋŋangire nze kennyini netandika obeerumbira nga nze kennyini nga ebannumba nga nange nzezaayo kyengezaako kugamba nti industry bwe nagiyingira eya music nalwo lwali lutalo olulala okitegeera nti kati omuntu ajja kuva eri agambe naye Bitone nga tumulaba nnyo mu bbato Bitone yalwanidde wano ebiseera ebisinga nga sigwe trouble yajjira mu ddoboozi lya Chameleon eddoboozi lya Chameleon yajjiramu yali yeeyita Lwaki Bitone Chameleon we yeefuula Dr. Jose Chameleon naye ne yeetuuma Dr. Bitone Chameleon bwe yasalako dreads ne Bitone n'asalako nkutegeezeza buli Chameleon kyakola Bitone kyakola owulira Bitone agamba nti Chameleon yamukopa abantu bangi abayimba nganzi ng'era sikyewakana kireva gye mbolo n'abangamba Chameleon ayimba nganze n'abaana abalala bangi bensanga ebusoga mbale nesiraba buzibu bwakubanga nti banfaana baba banfaana teri muntu asobola kuyimba nga Bitone okitegeera naye ate omuntu asobola ogezaako okufaana naggwe naye tasobola kukola nga ggwe zisobola keera n'ennyimba nga Bubekulu kireva gye yalimba kere kulamani naye omumulienge agezaako bantu bangi abagezaako so tekiba kyankomeredde mbu kya Bitone liba ddoboozi nti oli afuna choice n'agamba nze mpuli yansobola kuyimba kino kitegeera omukulu ayina obujulizi ye obugamba nti yasinga Chameleon amukopa bukopi ulira bwagamba nti abantu bamugamba eyo nze gye mpitire abantu bagamba Bitone okimanyi Chameleon ayimbanga ggwe nembagamba it is okay kuba ffenna tuli mu lugendo lumu tusavinga mu lulimi lwa music olwo kye tuyita musical tone that steady periodic sound produced by its loudness and quality. And a steady periodic sound gy'ofulumya the loudness and quality in it fine ngagwe. Ta musical tone buli muyimbi agirina nti ne oba tolabye face owulya n'ogamba oyo Kenzo yayimbya akayimbako oyo gravity
ono Lwaki Benda eyo gye tuyita musical tone. Kakati the similarity oba ekyekuusa ku ekyo ekifuluma omuntu waawulira asobola okugamba oyo ayimbye nga gundi, oyo ayimbye nga gundi, naye ebeera musical tone. Kigambo it's a general word, musical tone. Ye tone eyo nti ensonga lwaki essawa leero omuntu avaayo n'agikwasa Lwaki Benda kuba Lwaki Benda aba atunze tone eyo nga ye neeteba ye. Mbu Chameleon akopa Bitone bannange. Chameleon yakuba oluyimba lwa Eri Wamala lwe bayitanga bwe wakolanga Dims Dennis Dr. Bitone n'adduka misinde n'agenda n'akwatagana muwala wa Eri Wamala ne baluddamu.